Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Munzikirize mbanirizeeko ekiro ky'olunaku olwaliro. Gy'osinzira okubeera ng'olaba Lugonvu Show. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo, abali wabweru wa Uganda mwenna mbalamusaako mu bitiibwa, abali mu bitongole eby'enjawulo, abaweereza gavumenti ezitali zimu, gavumenti z'ennono ez'obuwangwa ne gavumenti eya wakati wano mu Uganda ne mawanga agoboolyawo amalala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nva Buddu waffe Busubi ky'Amaganda mu Lwengo. Olunaku olwaleero kigenda kuba kya njawulo naye ng'osobola okufuna ekyokuyiga oba okubireka nga bw'obiraba. Buli muntu aba n'endowooza ye, ate buli muntu endowooza ye ebeera ngagga. Buli muntu aba n'endaba ye ey'ebintu, ate endaba yo ey'ebintu yeekufuula omugagga w'ebyo by'oli. Olunaku lw'olikeera ku makya ne weggyako endowooza yo, ne weggyako endaba yo ey'ebintu, ogenda tandika kutambulira mu kisiikirize kya mulala. Lugonvu sisobola keera ku makya ne gamba nti ekyo ky'olowooza kikyamu, kubanga ndowooza yo sisobola kulowooza nga ggwe. Ye ndaba yo ey'ebintu sisobola kulaba nga ggwe bw'olaba. Kitegeeza nti ekyo ky'olaba era bw'otyo bw'okiraba, either mu butuufu bwakyo oba mu bukyamu bw'omulala bw'akiraba. Obulamu bwe tutambulira galinga makubo. Nti bwe ntuula wano e Makerere nga ngenda mu Kampala, waliwo ajja okuŋŋamba nti yita wano wansi, obwo wali ku Gaddafi Road ate ogende wali mu Kampala. Omulala ŋŋambe nti yita Wandegeya, omulala ŋŋambe nti vuga ogende ku Sapulo Kaggwa, ogwe ku Sapulo Kaggwa ogende. Buli omu ayinza okuba n'endowooza ye lwaki agamba kukozesa otyo. Naye bw'obawuliriza buli omu agenda kukutambuza kusinziira ku bwalaba bwe yanditambudde, si bwe wanditambudde, bwe yanditambudde. N'olwekyo twetaagayo akaseera okutandika okwebuuza nti naye nze kiki endaba, nga nvudde ku byempulira ne bye baŋŋamba, naye nze nga nze sisobola kutegeerera, era weewalanga nnyo omuntu yenna okutegeerera. Olunaku lwe balitandika okutegeera nze kikinemesa ebyobufuzi, tosobola kukeera ku makya nga nti nze kino kyendaba olw'okuba twatudde mu kokasi y'ekibiina nti omukulu yatugambye tukole kino. Sobera nti waliwo omuntu asobola okutegeerera emitwe 1000. Never. Kakati kwe kusoomoozebwa kwe tufuna nti oluusi tubeera driven ne tusuula endaba yaffe ey'ebintu. It has been a by the way. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku nsonga nga njogerako nga Lugonvu. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo omukulu Hajja Miss Kiggundu olw'obuvumu bwe yakozesezza. Issues ezibaddewo mubadde muziraba, ez'ettaka, abbye ettaka lya Kabaka, yeewaŋŋamizza, alyeddiza n'ebiringa ebyo. Nabadde naakakirowoozaako nti naye lwaki omukulu tavaayo ne tufuna ekifaananyi ekituufu? Kubanga ekisooka Muganda, bizinesi ze ezisinga zikolera mu Buganda, ne zaateekateeka okukola zikolera mu Buganda. Family gyavaamu ebadde so royal to Buganda Kingdom. Ebadde royal nnyo eri Buganda Kingdom. Nabadde naakakyefumiitirizaako, nagenza okulaba nga basinkanye ne Buganda Land Board ne nfuna akamwenyumwenyu ku matama. Ng'omwana azze ewaka ne nfuna akamwenyumwenyu nga nti wow, thank you. Bw'abadde nno obuwanguzi obusooka gy'ali,
abantu bangi olaba babayita mu kkooti gye bamanyi nti n'okusibwa bagenda kusibwa ne batagendayo ne baweereza ba lawyer naye namulabye nga yeesitudde ne yeetuukira embuga bakitabe ne bajjajjabe gye baweereza for some good years kubanga emyaka gy'alimu bw'oteegendereza nnyo gikulowoozesa nti tolina kikusinga egyo emyaka ng'olina ssente naye ate ye yakirabye bulala najja ensonga yabadde lya ttaka ly'ekigo naye byonna mu byonna oluvannyuma lwa meeting nakootinze nnyo message yawadde ettaka yalitadde n'agamba nditadde ku lw'obulungi bwa kabaka n'obulungi bwange ate nga ndi mu bwakabaka nga ndi mu Buganda nga ndi Muganda ng'ava mu ssaza ly'e Buddu nga ndi muzzukulu wa Mugema jjajja Buganda kubanga ab'enkima ffe tubeera bajjajja Buganda. Kino kyandeetedde ebintu bingi ne mbuuza nti bantu bameka abasobola okugamba nti kankyenenye ogambye kikyo nti naye nange nakigula nti nze ngambye kyange naye nakigula ngambye kyange okay ogamba kikyo nti kitwale bameka ekintu kino kyampadde ebibuuzo bingi n'okwefumiitiriza. Abaana bangi tubalaba nga banenengana ne bazadde baabwe abaana bangi tubalaba nga banenengana ne bakitaabwe naye nze mu bulamu bw'ensi eno nzikiriza nti oyo yakuwa ekyo kimuli mukaayanira yagenda n'okuwa ekirala ng'ekyo mukaayanira bakitutte. Mu bulamu bw'ensi eno ekintu ky'olwaniriranga n'okuuka n'ejjembe bwe bulamu bwo naye bino eby'oku nsi bwe balikeeranga ku makyo naga nti ekyo kyange n'akalambira n'akola atya eyakuwa ekyo ky'olina kye batwala yajja okukuwa n'ekirala. Ebyensi bitwemalizaamu bwereere kiyabadde atutegeeza. Ebigambo bye n'ebigambo ebibadde okwewaŋŋamya kintu kirala. Ekintu kwewaŋŋamya kyakolebwanga naddala abalaalo abajjanga bakuba ente zaabwe ne bazituusa ewantu ku muddo gw'omuntu ne baziteekawo ne basiba ne bagamba nti wano wange nga tebalina eno document eraga nti bannange wano twagula. Kwe kwewaŋŋamya issue ye yabadde ya njawulo lwakuba challenge gye tulina nti abantu tetuteekinga time kutunuulira ki ekiriwo. Ettaka lye yagula BLB Buganda Land Board egamba wagula ttaka lya Kabaka si wabbe ettaka lya Kabaka naye ettaka lye wagula lya Kabaka. Issue ebeeremu nti singa tuzuula nze bwe nzuula nti waliwo omuntu ali ku ttaka lyange aba tabbye ettaka lyange anti bw'abanga alina ebiwandiiko kyemba mwetaaza kiri kimu ettaka lye wabba ettaka kw'otudde ttaka lyange ani eyagguza nga tonnagirayo muntu jjambiya naki ani eyagguza wano w'okozesa bwe buntu. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno tewali kintu kya bugagga nga kye bayita obuntu. Obuntu omuva kimuga nti obuntu bulamu. Ani oyo alimira awo ani yakuwawo ssebo nedda awo wantu wange nti nange wange nti ani eyagguza. Oluusi muyinza n'okwesanga biba bino ebya bulijjo nga muli basatu mwenna baabafera nga mulina kukwata oyo. Guno omukulu wa minisitule kye yakoze kyabadde toffaali ddene okubanga alina ebyapa ebyamuweebwa okuva mu lands nga n'ettaka yaligula ku buwumbi bw'ensimbi ze. Kyabadde kyankizo nnyo BLB bw'egamba nti ttaka lya Kabaka kitegeeza nti abaggudde amaaso. Kiraga nti awo si we wokka we bafulumiza ebyapa ku ttaka eritali lya private webandooza kankyogere bwe ntyo.
bandibadde batulaga ekitegeeza tekikoma wano wokka, waliwo walale wali issue yemu. Tutandika okunoonyereza ekibuuzo ekiriwo nti nga kino kiwedde omukulu wa minsi Kiggundu nti ettaka nditadde beribanga kabaka sisobola kulwana na kabaka, era abagamba nti tugende mu kkooti sisobola kutwala kabaka mu kkooti, sisobola kuba mmengo mu kkooti nga bakitange nange kutukulidde. Kyanzikakanyiza omutima. Nengamba wulira ndowooza bakiyita nditadde mu lila siddamu kutunula mabega nditadde misana. Bwe kibanga muga nti lya kabaka. Naye kino tekibawa kujaganya nga BLB, kibawa kutandika kutambula okuggula ensalo zammwe yonna gye muyina ettaka lya kabaka mukebere tekuli byapa birala. Bwe bibaako abantu bonna abo abaliriko nga balinako ebyapa ebyobwannannyini beeteefuteefu okulibateera ng'omukulu wa minsi bwe yali bateeredde. Ekyo tukitunuulire. Ekisookera ddala, omukulu wa minsi Kiggundu yawangudde wakati mu kwefumiitiriza. Gwe bw'okirabira wano mu kya bulijjo oba omuwangudde, naye mu bulamu bw'ensi eno buli lw'olibeera ng'okaayana n'omuntu nga muli babiri mukaayana, ono agamba nti kyange, ono agamba nti kyange, ono agamba nti kyange, ono agamba nti kyange, naga nti empapula zange zizine ziraga nti kyange, nti nze nkugambye kyange, okakasa kikyo nti tugende tuggule empenda nti nze gambye kyange. Oli n'asiriikirira naga kikyo, okkiriza nti kikyo nti okay, kitwale abaakuwangudde. Ekijjawo byonna ye buli omu okuleeta evidence ye, naye oli bw'akeera kukiraga kireke, kitwale. Mu mbeera ya kisajja kikulu aba alina waakukizeeko. Kyokka eno yabadde opportunity na kiggula maaso okwebuuza nti bwe kiba ebyapa bituufu era nga lands ye yabiwa, naye bwe bibanga ebyapa ebyo ddala nga tekyabadde nti kankite nga tewabadde tugule empenda, bwe muba muga nti kyammwe kankireke, naye bwe kibanga ne bwe muggula empenda kigwa wammwe, ekibuuzo ekiriwo nti eryo ly'ettaka lyokka eririko ebyapa mu mbeera eyo. Bwe kibanga si lye lyokka, mugenda kukolera ky'abalala abalina ebyapa ku ttaka kyenkana era bwe lityo. Ekibuuzo ekiriwo nti abalala abalinako ebyapa munaabasanga bagonvu nga muzzukulu wa Mugema. Abalala abalinako ebyapa munaasanga beetegefu okulivaako ng'ono. Munaabasanga bakyalina omutima gw'eddiini ng'ono gwe yakoze. Oba bagendaga tugende mu kkooti zaabika emipiira, kubanga twabiraba mubijjukira ku ttaka lyali Kisaasi si Kisaasi, Mutungo ndowooza mba serabidde, olingaga nti zaabika emipiira ne bagenda mu kakiiko k'omulamuzi Kabathari bamugemereire ne batuusa n'okutwazaayo nyini Mukuumaddamula, ne batuuka n'okutwazaayo Mulangira. Abo abantu tubalina abatalina mutima gwa nti wadde nnyinako ekyapa, naye bwe muga nti munaye lya kabaka, nzaani atunkane kabaka? Liiryo Allah eyampa ezigula wajja kumpa eddala ezigula ewalala. Abantu abatatunula mabega bafuna emikisa. Abantu abatambula n'embeera y'osaaga gwe tontegeera gye biggweera mu manyiyo. However, BLB kyakuyiga bangi mikwano gyange nnyo nti wangi ekitegeeza ewali ettaka eririko ebyapa, naye ng'ate abaliriko bayinza okuba abazibu okulibajjako. Ne ntunuulira ekirala nti kano kaabadde kasengejja k'amaanyi eri mikwano gyange ate bakama bange. Eno ndowooza yange.
mu mirembe giri egya 90s 80s ne 2000 around there ng'olyaga nti oli ku ttaka lya kabaka nti awukalira tuula. Kyokka ku lwaleero abantu bonna abagula ettaka lya kabaka nti bwe liba lya kabaka nedda. Abantu bonna ababadde ku ttaka lya kabaka mu bitundu eby'enjawulo balitunda badduka bagende babeere ku ly'obwannannyini. Kitegeeza nti BLB erina omulimu era gw'amaanyi okulongoosa ekifaananyi kyayo n'abasenze. Simanyi ani yatta ekifaananyi kyabwe ku ttaka nti abaliko bonna batadde waliwo akakundi ndowooza akagenda kassaawo embeera enzibu nti okubeera ku ttaka lya kabaka lutalo. Kubanga mu bitundu yonna gye libadde abantu batandika okuliddukako nga bagenda mu bitundu ewali ery'obwannannyini. Kitegeeza nti awo nawo waliwo obwetaavu okwongera okutunda mu nsonga eyo. Naye byonna kituzaayo olina ky'oyigira mu mbeera eno. Nze njigiramu ebintu biringa bibiri. Njigiramu ekimu ekiga nti eno ensi teneemazaamu. Eno ensi ebyensi bino bitwemalizaamu bwereere. Waliwo ekigambo kye bayita okwerekereza. Okwerekereza. Ne wabaawo ekintu ekigambo kye bayita obuntu. Ak'obuntu. Ekivaamu nti obuntu bulamu ak'obuntu ako osobola okukasigaza okyakalina gwatulaba. Musobola okuba ng'olina gw'okaayana naye ganda naye nfaaki. Allah gwe wampa byonna. Aye Katonda ali mu ggulu gwe wampa byonna. Nkulemberamu oli nfunisa ekirala. Okusinga okunnyika omutima gwange mu musaayi gujjudde obukyayi. Okusinga okunnyika omutima gwange n'ekifaananyi kyange mu ndabirwamu ejjudde obukyayi. Allah Mukama nkulemberamu. Onzije ku kkubo lino nteeke ku kkubo eddala. Lino ekkubo Mukama baŋŋaanyi oddiyitamu. Totasaati nti wennyina okuyita. Totasaati nti wano wennyina okuyita nedda. Temukkiriza kuyitawo nti kale tewali buzibu. Mukama akulaze nti awo waliwo ekkubo ne baliggala agenda kukulaga ewaala ewali ekkubo. Waliwo aga nti tunaagenda nga tubireka bulesi bwe tutyo. Nedda muganda wange. Ekikyo kijja kubeera kikyo. Era ekikyo Mukama ajja kikuwa nga tekiriiko nkaayana. Issue ne bagenda mu kkooti yandibadde ya bulabe. Kyekiri kiga nti okwefumiitiriza. Yabadde waddembe obutalwekanaga nti kiggwere mu kkooti. Naye ne yeesitula. Waliwo gwe twalaba gwe bayita mu kakino ga mugende muloope wa paapa oba muloope wa Katonda. Naye obukkakkamu. So nga nziwulidde naye nze ŋŋamba kino naye olw'okuba nti bo kye bagamba. Ttaka naligula ku ssente zange n'endagaano nziina. Naye ndowooza we nagula waabwe. Sijja kusaba kundiyirira. Sijja kugamba tugende mu kkooti. Bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri nga bagamba waabwe. Nange ntaddewo. Omuntu oyo aba wankizo. Omuntu oyo aba wankizo. Era kikugwana omusika mu mukono nti weebale kwagala nsi yo. Singa tufuna abantu n'emitima egisobola okwerekereza ebimu ebituyiisa emisaayi. Kubanga oluusi olina ekintu ky'ogenda okulemerako nga kikufiiriza n'ekirala. Ekkubo lye bagaana okuyitamu ggwe owagaanya likutula emipiira gyo. Mu kulwana baasa endabirwamu zo. Obudde bugenda we wandeyamisiza okugenda okunoonya ekkubo eddala. Ate ngero ojja kutuuka. Bigambo byankutteko nnyo. Naye ekikulu mu byonna okusalawo kwakulembeddwa okwefumiitiriza. Nkikuddiramu. Okusalawo kwakulembeddwa okwefumiitiriza. Njagala mbawo akatambi kano nga mmaliriza. Ogoberera ebigambo byonna bwe byabadde n'omutima ogwo nti njagala okubanga Kigo muganda wange Kigo. Okufunawo obufunyi 5 ku 5 5 ku 5 taliiko na kyapa.
naye gati nagula naye mugambi we nagula si wange, sirina kubeerawo. Okay, mutwaleewo. Ekyo kyota ne kigenda kikuzaalira ebirala nga 10, kubanga obudde bwewandimaze mu kuneneŋŋana ate osobola okukoleramu ebisinga ebyo. Ndowooza nze ebintu bwe mbiraba. Oluusi emmotoka obulamu bwaffe twetaaga okubussa mu nyuto bwetambuze, butambule okkakkane. Katulaba akatambi kano era ke kajja tuggalirawo olunaku olwaliro. Ekikulu buli mbeera gy'olaba ne bwe bange okukira waggulu baako ky'ogiyigiramu: obuntu, okwerekereza, ebyensi tebitwemazaamu. Amannya nze Kiggundu Amisi nga ndi musajja Muganda. Nze n'Obuganda siraba njawukana weeva. Ffe Buganda ate Buganda yeffe. Era ndowooza okuva ensonga zino we zaatandika temunnampulira nga nsitusiza eddoboozi wadde n'akatono ku nsonga ya Buganda. Ettaka eryogerwako nze naligula Wakiso n'ebyapa ne babimpa registra Wakiso kuba yegaba ki ku district yegaba ebyapa. Era ndowooza n'ebyapa twabijja abasinga mwabira mu social media. Nali neewaza okuvaamu ensonga yonna oba ekigambo kyonna nga sisoose kujja eno kuba tutwala abakulembeze baffe Obuganda ku buyimiridde okulaba si kye bagamba. Ne nayitiddwa olunaku olwaleero njije ne basaveya nabo bajje ne basaveya baabwe tugende ku ttaka tu-establishinge kuba enkaayana yabaddewo nti lya mayiro lya public land. Nze nga ngamba ettaka lya mayiro lya public land kye baba nampaako ebyapa bya leasehold. Kuba tosobola kutuuza kyapa kya lease kuki ku mayiro. Naye abakungu abamu okuva mu Buganda Land Board kirabika tebakiwa olukaamiizi ekyokugenda kuba enkaayana z'ettaka buli omu aleeta empapula z'ayina ne mugenda ku ground ne mu establishing obwaki obwannannyini. Naye kyamukisa bulungi nti mu meeting eno mubaddemu Oweekitiibwa Omulangira Wasajja era nga yabadde agikubiriza. Era abasaidi eri aba Buganda Land Board ne basigala nga bakyakakasa ti ttaka lyabwe wadde tebaagala genda kuggula mpenda kulaba nga tu-establishingira ddala mu mateeka nti ttaka lyani. Nenze Kiggundu ng'omusajja Omuganda ate omusajja Omusiraamu omukkiriza, nze nzikiriza nti buli kintu kijja na kugera kwaki kwa Katonda. Wabeera bagamba nti ettaka lya Mutanda, nze ani Kiggundu okusigala nga nkyalwanira ensonga eno? Ettaka nditadde lwalilla na kusigaza kitiibwa kyange kya buki ng'Omuganda. Sigenda kuddamu kkaanira ttaka lino ninga kyannaku nnyo. Nze ettaka nditadde kuba okuwulirwa nti ate enkaayana n'Obuganda ku ttaka kugamba mbeera nzikakkanye. Byonna Allah yasinga okumanya, naye nze ettaka ndikoze eki okuva n'olwaleero ettaka lya Kigo wadde naligula mu Bulambulu kufundi tadde sikyayina kyendyagaza ndirekedde obuki Obuganda. Ate era nga nkyogedde nsinzidde wano wa Emengo kuba si kya bugunjufu omusajja Omuganda okukaayana n'Obuganda ku nsonga z'ettaka. Kuba n'abaana abange basigala Baganda, ffe Buganda era Buganda yeki yeffe. Buganda ndowooza esukkako ku kiki ku ttaka obutaka. N'olw'ensonga eri ettaka ndikoze eki nditadde mu spiriti nnungi era temuliddamu kuwulira hamu ng'akaayana ttaka naki. Nze sisobola batwala mu kkooti mpulika ntya nti ŋŋenze mu kkooti ne Ssaabasajja. Era sijja batwala mu kkooti ettaka nditadde buki buti ng'omusajja Omuganda ate Omusiraamu. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda
Nake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga lugonvu, uliriza lugonvu, tonsubya lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, mwana kwe lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi